po jako akawuwo. I declare this a peaceful demonstration. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde waliwo embeera y'okulaga obutali bumativu naddala ku ludda lw'abasawo abali mu kugezesebwa wansi w'ekibiina ekibagatta ekya Federation of Medical Interns nga kino nno kikulibwa Dr. Lian Nabwire era nga ensonga ziri zeekuusa ku misaala gyabwe n'ebintu ebirala. Era tugenda kukikkaatiriza nti ssente zino zisasulibwa. Abayizi bano bazisasula era bateekeddwa zifuna. Kino kyabawaliriza n'okuteeka ebikola wansi okumala akaseera kyokka oluvannyuma lw'enteesaganya eziwerako n'abavunaanyizibwa bano basuubizibwa okukola ku nsonga zaabwe era oluvannyuma bakkiriza okudda ku mirimu gyabwe. Olunaku olwaleero tunoonyezaako ku basawo abakyali mu kugezesebwa mu kujjanjaba wamu n'okuzaalisa okulaba w'ensonga zaabwe we zituuse kyokka era bategeezezza bwe bati. Minisitule y'ebyobulamu yatuula ne Ministry eya Finance, Planning and Economic Development mweyo meeting era ne bayisa nga batuwa miliyoni emu n'ekitundu etali wantu wonna kubanga tukimanyi bulungi ba graduate nurses oba bannanses abalina degree ffe be tuyita bakulu baffe ne ba midwives balina okufuna miliyoni 4.8. Okusinziira ku Kigozi Edwin nga y'omu ku bakulembeze b'abayizi abateekebwateekebwa okuyingira okugezesebwa mu busawo wamu n'obuzaalisa agamba nti oluvannyuma lw'okusinkana abakulu abavunaanyizibwa kusengeka emisaala gyabwe waliwo ensobi eyakolebwa mu nsengeka y'emisaala gyabwe nga bano bateekebwako akakadde kamu n'ekitundu mu kifo ky'obukadde obubiri. Balina okufuna miliyoni 2.4 kubanga bakulu baabwe bafuna miliyoni 4.8. Naye twali tubawadde ebiseera ebyo by'ennaku enkulu January senga figures ezo baba tebaziterezezza kubanga ekisooka ba printers abajja naddala ba nurses, midwives ne ba pharmacists tebali ready. Bano era bategeeza nti singa ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ziggwako nga tewali kikoleddwa kutereeza misaala gyabwe bakubaako ne kye bakolawo. Bannanses ne ba midwives bonna oba yasoma degree oba yasoma diploma kasita aba bannansi oba midwife bonna bajja kutuula wansi kubanga n'abali wansi kiba kirina engeri gye kibayingira senga baba tebakirungamisa eno waggulu so bajja kutuula wansi balinde paka bwe banaatereza emisaala gyabwe. Ono era ategeeza nti singa embeera yaabo abakozi abali mu mulimu guno teterezebwa nga kwotadde n'abo abali mu kugezesebwa nabo ng'abateekateeka okuyingira okugezesebwa si bakulinnyayo. Naffe abagenda okuyingira nziramu okubajuliza nti tetujja kuba beetegefu kuyingira wantu nga tetuli bamativu. Tulina okugenda ewantu nga tuli bamativu. Tugezezzaako okunoonya abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga zino okuli ebyamawulire Krisiba ly'omu nsi n'omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel ayina byonna wabula ng'essimu zaabwe ezimanyiddwa nga tezikwatibwa. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So kati kyeŋŋamba baba bakkiriza ne balaba ensobi. Muzungu agamba ekizibu ky'otegedde kye kizibu ky'okoze ki ky'ogonjodde.